Ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi bakyasanga okusoomoozebwa okufuna amazzi amayonjo nga n'abamu bagagabana n'ebisolo. Abalala basiyagguka engendo empanvu okusobola okufuna amazzi ekiviiriddeko ebbeeyi y'amazzi okulinnya. Okusinziira ku Minisitule y'amazzi n'obutonde bw'ensi, abantu ebitundu 3 ku buli 100 mu bibuga tebasobola kufuna amazzi mayonjo, ate mu byalo ebitundu 4 ku buli 100 be bakyalina okusoomoozebwa kuno. Kino kivudde ku bantu okusaanyawo obutonde bw'ensi. Much as we have got policies and legal framework for protecting the environment, we still see a lot of degradation of the environment, therefore leading to contamination of the water sources, the river banks get eroded, the wetlands get depleted. So, and these are our water bodies. Kristo Musiime, Kamisona mu Minisitule y'amazzi, agamba nti waliwo ne kampuni ezeegumbulidde omuzigo okuyiwa kazambi mu mazzi. And now we are going to the expensive, complex technologies for serving areas which are not served. Newankubadde guli gutyo, bagamba bakola kyonna ekisoboka okulaba ng'ebitundu by'eggwanga byonna bifuna amazzi amayonjo. Strategic intervention to increase the provision, functionality and effective utilization of water for production facilities, which facilities will also use at times for water supply. As African water utilities and service providers grapple with the challenge of SDG 6 amidst limited funding sources and climate change, the topic is very well chosen. Akulira olukiiko olufuzi olw'ekitongole ky'amazzi ki National Water and Sewage Corporation, Engineer Badru Kigondo, abakalaatidde okuba obulindaala ku bufere bw'oku mutimbagano ekiviirako ebitongole okufiirwa obuwanana bw'ensimbi. Cyber security is a growing global threat and national water has not been spared. In August 2022, the corporation experienced a ransomware attack which set it back and affected the continuity of operations for some time. In national water, disruptive technologies have helped us a lot because we've been having a financial management system, for example, purchased from South Africa. But now we are thinking of doing it ourselves so that we are much more in control. We can control the security, cyber security issues related to it. So that one is coming. Olukungaana luno lwakutambulira ku mulamwa ogw'okwerinda tekinologiya okutumbula obuyiiya ku ssemazinga wa Afrika.